abanyankole okujja okumuwagirira Buganda agenza okubeera ng'eri ewaabwe likodi ezisinga yazikola ki abikoze ate bo baagala bawanika owaabwe gwe ku byolaba kulweyigirwa kitoyiga kuba tekiri leeti naawe okusituka ekituleetedde obuzibu ffe abaana abaawano nga ffe kituttidde olina omusanga ga nti nze mpagira mukasa mulwana tajja olunaku lwenva ku show ya Khalifa neggalira mu mmotoka omwana wa kintu gwe nakubira ne mukawayi nejangu twongeremu mu mmotoka nga neggalidde era na bino kati tubyogera ku interview n'ebiringa ebiri mu kaama sayimo abantu batuweeyo ensonga emu eyabagaana ogenda okuwagira Khalifa bwe balaba agezezzaako buli kimu okkamula ejjinjo lijjamu ki amazzi yagezaako politics nebigaana awo nayayaana anoonya bulamu bo bennyini be bagamba nti ebyobufuzi n'abato bakole ki bizze mu ghetto n'abaghetto bakole ki babyetabemu n'anoonya naye waakola ki waayita Mukama n'ayamba Khalifa abadde amazenga emyaka 10 nga talooza ku hiiti n'agifuna bannange Khalifa yakoze ng'ak'obuntu kalina okudda oliwo omuntu gw'olabanga anyiikidde n'ogamba ak'obuntu ke kadde leero katugende tumuweeyo omuki omutwalo tugute kyekintu kyolaba ku lweyigi jju embalala leyijja oluba okuteekayo ekintu kyonna assignment eyitirawo mu tawuni kibanga kirango kikubirawo bannange ennaku z'omwezi 7 confirmed kakati global bus oliwa bwetuwe tik ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kale twagala kubuuzaako yenna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos zifanaganako bwe ziti service e-visa bana iwacho omukulu yetakutagula ku tiketi za puzzle service e-visa basangibwawo basangibwa na Zana nga akava ku roundabout abanga petrol station bakutegeeza nti nno bw'oba oyagala ennaku zino America ne Canada bazibu naye visa z'amawanga amalala ddala gali mu Bulaaya beekwate kubajja kuyamba okusobola okubanga bazigoberako bakutegeeza nti ekyabwe kiri bwe kiti okwewala amusajja banzi milioni 25 sigamba nti bo bagenda kubba baleese ekyabwe bo bayina ssente ezaabwe ze bakolera nga pazo boga nti ze nyimbiro obukadde 5 promota n'agamba kankuwe 3 enga yagogame nyimbira mmeka nyimbira milioni 5 kati bo bakolera milioni 2 n'ekitundu genda e Bulaaya okukolera ku buli kimu kati ebirala byonna bye mwetaaga gwasa onogamba nti neetaaga invitation olwo ey'ekikumi ey'olukumi ey'ebbiri kangende n'ey'ekikumi era n'osasula wali bakola ku visa ye Colombia yo tujirina bagigaba tetutambule mawanga nane kakati Colombia wali yoki ogenda Saimu otuukayo zana njagala kugenda ku mulime eggwanga Philippine ate abali enkoko ngeriko omutwe waliwo n'eggwanga ng'enkoko baziropa ne ku poliisi eggwanga ogenda olikebere lirimu enkoko nnyingi okulya enkoko nedde mu eggwanga erimu nalirabye enkoko zasusse obungi mu nsi eyo beegayirira abantu kale wano enkoko ogigula emitwalo emeka bo bali bazigoba zive mu nsi zisusse waki tebazirya buli ggwanga n'ebyalyo mbu tebazaagala mbu ziringa ivo kikolimo waliwo n'eggwanga eddala tebalya tebakwata ate nga kyandiba kituufu golowooza lwaki buli muwala gw'ogulira enkoko ennyo takuwaako okyebuuzanga wandibanga ekikolimo kyeri kya bbulu ku kirambawala baawano mwala gw'ogulidde nnyo tata teri muwala gwe wali ogulidde enkoko n'akuwa era abavubuka bonna abagulidde abawala enkoko abamu baagwa n'eddalu ojjukira enkoko eyabeeranga ewandegeya enkoko yewandegeya we yakyakira baakulyako enkoko nina omuwala siryerabira omuwala Imerida yasulanga wali ebwayise wali ku Kyajjambula
Emerida yandi enkoko yewandegeya n'atampa naye obulamu bwange Saala gye nasomera Emerida nagenda nengisabira ku ntwingiri anti Emerida bw'ali enkoko yange omusawo omuganda ow'Ekazomba Big Eye kakinnuma kubaza sente ze nali nyina nga zaali za kusasula mukama wange olw'omukaaga kubanga boda ogivuga okuva ku Mande okiika lwa mukaaga boda ya Haji wa Keti Farao kakati Emerida n'ambala olw'okutaano ne mugulira enkoko bwe namala omugulira enkoko ne tugenda ku Garden City ebiseera ebyo yaliko naali enkoko namba nengenda ku Garden City ne mukolera shopping emitwalo gy'omugagga gyalinga 6 olwe Sunday nga luba lulwo okola ne service kati nze natala afia twakazona kanzite mu Emerida naye Emerida yali enkoko n'atampaako era neerera Emerida abona tatudde nasembayo okumuwulira nga aliye Ijuba namusabira edduwa asubula maji namusabira omusawo yangamba genda oteekewo olulagala omusabire ng'okutte ku ntwingiri bw'ogiraamiriza enkoko walaamiriza na bigambo ki alaamiriza ogiwandwako nga pu ojja kangabala ng'entwingiri obulamu bwo bwonna era Emerida talina mirembe agenda akangabala bukangabaza ensi emuzeene emuzeeri era omuwala yenna bw'akukuulanga enkoko tomunyega muleka agirya genda okwata olulagala teekawo entwingiri omugaye njagala enkoko ensiike enkoko etannasiikibwa enkoko ensiike omugaye njagala weesimba alike ng'entwingiri munsi obonebone talifuna mirembe talituula era Emerida akyogeredde wano bw'oliba tonoonyeza nenkujjako ekikolima ekyo Emerida akulema otyo alema atya okujja muba guwazembe Emerida ebiseera ebyo Wandegeya we yakyakira enkoko ye Wandegeya ogijjukira Wandegeya y'amaanyi Shoprite y'amaanyi awo waggulu awo teri musajja ataaloza ku bulumi bwa nkoko ye Wandegeya era n'abawala bangi baalwala lwankoko ojjukira nti waliwo omulembe ogwaliko ng'okubeera n'omuwala kampasa kyamaanyi ku kyalo buli mutu ng'olina omubayo ne kakampasa naye bakampasa baagwa kati batikitooka be baliwo buli mulembe guli gujjala ebyabo abayimbi baaliwo ne bayitawo kati batikitooka ne bakola ki batikitooka nabo ne bayitawo kati waliwo bano abawala be nagamba abakuba abakyuka bati kati be baliko naye bakampasa baakola ki baavaako wabula ate abakazi abakadde balemeddewo abakazi abakadde b'amaanyi balina market ate eriri silent eri ku ground teyogera abakazi abakadde bataddemu amaanyi bafandinga ekintu bakikuumiramu ebbugumu zeifandi Uganda Elders Association balina ne app Sugar Mummies app eyeerweza oyagala wambugubugu ngajja oyagala waseereza ngajja tabakadde mwebali ssebo tolooza nti omuntu bwakaddiwa obuwoomi bugenda obuwoomi busigala mu ssebo Katonda yakola omukazi musajja amuyimbako oluyimba naga Katonda yakola ebirungi n'abateeka mu bonna omukazi ne bwakaddiba n'abeera wa myaka 9 sukaali tamuggwa ojja kukwasa abakadde nkubuulira era abavubuka baba baagala okufuna ku experience gy'otalabangako banoonye bakadde omukadde addawo omukadde gyako mukaddiwa gyakoma okuddawo kita okuwumba okuddawo oina ekiwalaata okimanyi embanga limaze naye bulijjo sikimanyi nti oina ekiwalaata gwe eyo ddiiru tugende wa Museveni tuwandiike tukole Uganda Biwalaata Association the Boulders Association kituume bw'oba oyagala akuwa ssente Museveni tayagala nnyo luzungu Uganda Biwalaata Association kuba Museveni awadde abantu bangi ssente awadde abayimbi awadde abasomesa UPDF Wazalendo content creator yabawo bonna abawadde ab'ebiwalaata muliwa kati awo mbeera eze muyima wammwe omuyima bamuyitaani patron amuyo patron nze mbatwala kale nze ndeese idea kati mukyegobere mulabe oba Museveni munaamulaba nedda kati okumufunamu yenyini gwe tuwa patron akirina
ate mwagenda bagala jajja alina ekiwalaata ndeka era bw'ogenda mu maaso ge nga bonna bonna bamaze okula mugende nga mukaaba muzeeyi ADF etunoonya eyagala kututta bagigambye tulina obuyinja mu mutwe kuzigira amagezi g'okulya sente mumugambe muzeeyi abayeekera b'Ekongo batunoonya buli wakiwalaata takyebaka mu nnyumba tetukyalina wetusula batugamba tulina obuyinja mu mutwe mbun'okula busuubulibwa e Nigeria buli katale agenda bakuŋŋaanya mwenna abafunire ng'ekyankwazi agenda batwala ekyankwazi emitwa giwe okunoonya se ebiwalaata kati ani akola ku appointment kasodde kye baabakola Uganda yeetaagamu okwesuulamu eddalu Abire Kasodde nga tebava South Africa nga bamanyi olutuuka ku kisaawe kuddaka asenkana mukyala kwewummuzaako kuki sulamu kafuba lakini simama hapa takia cha kwanza mwatenga abasajja bakambwe siwo nani mambo vipi subiri yako toa habari yako uzamba unasikia usaulie usaidie cha kwanza babafunira uniform baba basomesa patriotism moyo hukwagalesi ya baba bayagale gwanga eno kuchanga baba teri na training bafuna bakuyigiriza training yokugoya akawunga oyige patriotism obere moyo gwako naye katusoka tunonye bamemba sayo kati nkubalida dirwe ziri kati tunonya bamemba Kenzo tojja banna Kenzo ate wamere enviri toli wakiwalaata Kenzo abave tojja omwe president yezira baana babalwa ali nekyalo inoso Aruna mbirwate Aruna ajja kenkofiira sijira baba kimati Aruna ezo baine kiwata ngate tumanyi simanyi nero mungenda kuzindukiriza Aruna mbiru era kana janga yoko yimba nkwambalidde nkugolere osobola okwata ebintu ebirala byonna Aruna mbiru osobola mukwata ku meter box tokwatanga ku kofiira bwobanga wenonyeza olumbo olukuta ate n'abantu bakimanya yadde abantu beetamiiza ani gwali olabye akwata ku nkofiira ya Aruna negwe umetalabika nga talina ni gwezo gimujjako na Aruna mbiru mwali gwa ku mutamiivu ali gimujjako enseera ba Aruna gyakweka Zai kubulira Simon na kulumwa gimujjeko Aruna mbiru no yimande ogwo mutwe gwabukedde mulamba omutwe gwa Aruna nze nange nyine ekintu kyenkuuba teri mukazi alinda babusajja ojozungira okolo Zito wanyina 99 mumwina mabuloka shiri 99 bagaba matafa 99 kale jozungira okolo ojja ko ttaala oliwo abasajja nga bwe yeyambula odduka era twamwino mwana bamitanga Sendo era tinamu Latinamu n'alaga omukazi kyamuleetedde ayinza noku waliwo omukazi yakomerera enduulu emunyonyi eyo nga kyalaba takirabanga nga takiraba naga muje munyambe muzije wano muzimfudde kino sije ate Katonda muzibu bwakuwa wano akuseera wano ate nga Sayimo omusajja omutuufu oteekeddwa okuba nga olina 99 tebereza Sayimo okubeera ng'oli bwoti ng'olinga mutabani wange Falidi bwe bakuteeka ku puleeti ejjula nga bakusazeeko ne bakuteera wali ku suwaani omusajja ajjudde olina okubeera nga bwe bateeka ku lusaniya lukola ki lujjula omusajja oyina kubanga akulabako agamba nga bwe bakuteeka wali ku lusaniya lujjula ne bagala lengera kati kye kyenkugambye Sayima ebintu bingi bye mutamanyi golowooza lwaki nze neekuumidde mu kunyirira gwe buli kadde oli mu siyuufu ze naabisampale ya maama Falidi tonaabisampale ya mukazi wo nga lwaki njinabisa sina kyama nkuzigiridde ekyama bw'oba oyagala okunyirira olususu tandika okunaabisa empale ya mukazi wo erimu ki nze simanyi oba eriko kirungo ki ekya sikiini simanyi era nze wange toyinza kusangawo mpale enkalu ya maama Falidi
Nyagala empale zaafuuse bizibu. Nze zinaabisa. Abakazi ennaku zo bakyayambalira ddala empale ezikwata. Ate omukazi kaba katono bwe kati. Ate omukazi omufumbo oba oyagala yaki. Teri kintu mu nsi muno kinyumanga kunaabisa mpale ya mukazi mu kirabiro oyinza n'okumalawo essaawa 2. Bannange taata akula muto fuluma ndi mu kunaaba. Mpale y'omukazi bw'obanga oyagala okunyumirwa okunaaba. Era abakazi mbazigiridde bw'oba olina bbaawo nga tanaaba tandika okumutega empale. Mugaye ginaabisa. Ne mu maaso bwoti. Kayiseemu bulungi Katonda b'olususu. Nzolooza lwaki luli abantu balinga bagandi musiiwufu. Ekyo kyamenya kinzikira ali musajja muwalabu. Abawalabu banaabisa mpale z'abakazi baabwe. Kiraze kwekunyirira. Yateeka wali gye naabisa. Kakyegeza tatumukiiza kuzooka. Tasobola, talina mpale enkalu. Simukkiriza. Gye nkwatako zinoonyanga emmese enoonya nga kapa enoonya emmese mu nnyumba. Akulabisanga omugi. Era ke kanyiriro kano. Mpale. Gye mirembe. Sikini yonna kati ogiraba eri herese growings. Tandika okunaabisa empale ya mukazi toliyejjusa. Nze singa sirabikako, singa sifaananikako. Ne buli mpale gy'aleeta nga naaba. Era olusu olaba kati ninga kibbebi. Gano maanyi ga mpale ya mama Faliidi. Ani agambye kifaanana nga kibbebi? Gwe genda oginaabisa olidda kunneebaza. Genda onaabisa empale ya mukazi wo Sayimu. Bw'oba oyagala okunyirira olususu naye ku mulimu bakuti. Gwe tolaba olususu. Eno yonna mpale ya mama Faliidi. Melanin, skin. Mpale. Looking amazing. Koli musiiwu. Ekyama nkikuwadde n'abantu bonna nkibawadde. Gwe omusajja yenna olina okubeera nga empale za mukazi wo mu nnyumba ozinoonyanga nga kapa enoonya emmese. Wogikwateko nenda onaabe. Genda onaabe ate n'abakazi mbazigidde. Baziteekeyo abasajja tebaagala kunaaba. Gwe dadi tata akulamu. Tata kibuka naabisa ku mpale. Empale yiino. Abasajja empale n'engeri gye baleetera okwagala okunaaba. Jjukira abasajja tebaagala kunaaba abasinga. Ne baabaana abyo abasinga tebeekuuta eno mu mbala kasa anaabako bigere n'addukayo. Naye omusajja buli lw'omuteerawo empale eyo nga gy'anaabisa anaaba n'akola ki? N'atukula. Kubanga onaaba okuba obuki? Obufaananyi. Olowooza. Ebyo bikola ku relationship nga yakatandika. Ebikola Saimo gendo bigezeeko era kati bw'otuukayo wa mukazi ogwe kwata empale. Mugere empale. Gwe kwata mpale tomukkiriza kubeera na mpale. Empale zinaabise. Gy'okwatako gy'onaabisa. Toddamu kukkiriza mukazi wo kubeera na mpale enkalu waka. Oyagala yambala empale. Kazi omufumba yambala empale. Kati ayina bbanga tannaba kujambalamu balina bbanga amaze ojjamba. Ne bw'aba ajambadde gwe kati anaajambala mbisi. Making sure nga buli mpale gyakwatako ogitobya. Buli mpale gyakwata. Abeere waka ng'ali bw'ati. Omweddera. Kasagalira. Nabulagala. Teeka muddera. Ddera wagirabye. Ekiribize bina bweti. Y'Abatanzania be baagireeta. Bagireese eri luno. Naye amaanyi. Eri luno. Enyiriza n'omubi. Nnyo. Ate bw'esanga ng'omuwala ebbeere likyali bwe liti. Ate nno yayingidde n'ebbaala. Omuwala anywa bbiya bw'ati n'akola bw'ati. Abaana bagira mu bbaala. Ati mu bbaala abaana tebambala mpale. Kati bw'ogwa mu bayaayi. Era w'olabira omukazi w'ennaku zino nti fala kwambala mpale. Nika yaggwako ng'afuppeti. Badde manya afuppeti. Nika yaggwako era w'olabira omuwala akyalimu ekyalo. Fala ye muwala ayambala nika. Nika ogyambala. Nika ereeta okukala. Mu nkula y'abakyala ye. Omukazi n'abeera ng'ali dry. Ezo nika ze beesibamu. Ebbugumu ne limubeeramu. Neweete bakiyita kweta abayaye tukiyita kweta. Ubeere nga weetadde. Kikuyamba growing n'obeera fertile. Matama booster byonna ne bibeera nga bikola ki? Era ngenda kutegeka omusomo luva ku university yini. Ate ogenda kudda mu gwabasenga. Era nabadde njagala ekirungo kiteekamu. Abantu mbatwale mu musomo. Saimo obeerewo n'ekasuku. Abantu b'embalala tubatwalemu. Akantu tubawe mukojja ne basenga eddakiika nga 10 abanyabuzaale bafense ko nga 5 ogw'omwenda ku university hii tujje n'ebikola. Ya nkumbi.
tuziteekaawo kati bbeezi abe zirina okuba nga zakolebwa muguuni mu kutiya kyekyo kyenkugambye Simon yesobola okulegalegako ontegedde awo we tulina okutambulira ekintu kibeere nga kikola ki nga kivaayo bulungi naye nga bigenda bitya mwendi ekirevu kikuze ekyo nakyo kirina emizizo gyakyo ovaabiira nebeera nga kyonna kiringa ekirimu obuugi tewalabye omukazi oli akola gye bwakirangira kamenyo nabyakola gyalina ebigambo kamenyo tavuubaadde akiteekamu bwati n'abeeranga embuzi ennume yenna n'avaayo nga kyonna kiringa ekiriko obuugi kamenyo mukwano gwe Kampala guno oliete Simon tubulaŋŋanye banga libadde ddene kiki ekiriwo mukulikeyo wa Lweigi abanyankole beebale nnyo beebalire ddala bajja genda batuyamba ku kamanyiiro beebale nnyo ekyo kye baakoze bakiyita funtula okwagazisa abantu ebyabwe naye abantu bagambye babanga abantu bali eri waki batikkana obaleeta eno kiyamba ki babadde baagala akola atya ategekeeyo ewaabwe nedda omanyi lwaki ewaabwe nene e Kampala Leegi Munnayuganda waddembe n'okutwala mu ddokolo waddembe n'okutegeka mu Arua abantu buli lwe babeera n'obumu tebabeerako limiti kebibeere byabufuzi oba mu entertainment oba mu kintu kyonna nagenda mu nsi gye bayita Saudi Arabia nga ngenza okuyimba bantegeka n'omusajja bamuyita Wiripoze kakati twalina essaawa ntono nnyo okutuuka ku kivulu tukole ki tuyimbe nga bwe nnyimba n'ensookawo Wiripoze ayinza obutakola ki obutayimba nga Wiripoze bw'asooka n'ennyimba yinza obutayimba kati bannayuganda nga bw'otumanyi nga tubasinga amaki amaanyi bannakenya nga batusinga ki bannakenya bali basinga obungi nga bo bagamba Wiripoze yakola ki yalina okusooka Wiripoze ng'agirinnya abaana bannayuganda nga bamubaka vaayo nga ne bannakenya banniina ng'agiwalampa Saudi Arabia bannakenya baakubanza obucupa nkulaga obumu obwaliwo ku bannakenya ne bannayuganda ab'e Saudi Arabia banjulire bwasuza endongo ne tugiddamu enkeera abanyankole kye bagezaako okupuliikinga amawanga amalala okuyiga okutinkiza n'okwagala ebyabwe loyalness togetherness obumu ofuna bulungi Leegi abanyankole okujja okumuwagirira mu Buganda agenza okubeera ng'eri ewaabwe erikodi ezisinga yazikola ki abikoze otegeera ate bo baagala bawanika owaabwe olina kyoyigamu olina kyokoppa gwe ku byolaba ku Leegi lwaki toyiga kuba tekiri leeti naawe okusituka ekituleetedde obuzibu ffe abaana abaawano nga ffe kwe kwerwana nosanga Mukasa alwanagana ne mulwana notula n'obabuuza kiki mulwana talinnya ku stage ya Mukasa kwegamba bava ne mu showbiz ne babitwalira ddala mu kulumizibwa mu fitina ennugu eyaki eyaddala nfuna bulungi kituttidde olina omusanga ga nti nze mpagira Mukasa mulwana tajja nze ndi kumulwana Mukasa saagala kumumanya ati the end of the day mumaliza mwene muli baana ebulange Mmengo muli bazzukulu baaki ba Buganda kyekiri kye bagamba omwoyo gwa Buganda ogutafa gwalagawa gwembulira gwalagawa Bobi Wine bwe yavaayo n'ayingira ebyobufuzi Baganda banne be baakola ki be baamukatira Baganda banne saagala osirika obamanyi abantu babateekawo mu comment section
abamu nga bamunyooma n'omunyooma tosobola naye mwankoleta ye bwasituka n'abalala nga bateekako eki eddoboozi ebusoga kadaaga bwasituka n'abalala nga bateekako ki eddoboozi genda mbalulu naaki oli olabe n'abalala nga bateekako ki eddoboozi emasaka ekiriyo kiraba ku Nammeere ebiyombaganya abo bw'olaba ne Nammeere waliwo bw'onaayingira munda by'ojja okutegeera Nammeere abadde omwana omuwala akulidde Masaka mu kuvubuka kwe boyfriend and girlfriend bibaddemu gossiping nebawala banneekinywi ekigenda enabugabo ekigenda ku kyomaazi ekibadde nga kidigida mu kukula kati bano obalabye Nammeere abotodde tojja genda tojja genda Nammeere lwaki ogenda ne balema n'okwogera nti ekitukubya Nammeere boyfriend and girlfriends gossiping ebyemabega ebyakola ki bamufiirako abantu sanyusa ne bagamba jo kakati Nammeere waffe akoze eki ayingidde Simon singa tetuddayo ku mwoyo gwa Buganda ogutafa amawanga gonna galimu politics tuva mu kalulu akawedde era politics abadde atambulira bulungi tewali politics gyabadde tali wakaasa mmeeme ng'agenda mu maaso buli wamu abantu wano ne balema okumanya nti omwana wa Buganda oyo mulaba mu famire yewaabwe yeyekka yajja ne mu kibuga yalina okuyamba nnyina n'abaana yabazaala by mistake yakwatagana ne mwana munne ebyeddalu liripazo ne mama Faridi ne bazaala abaana ekimupushinga okukola ekyo gwe kyolaba nga kituufu anoonyeza baana be kakola ki kakulya kuba Simon the end of the day tutudde wano sigenda kukwata baana bange nkole ki bakuleetere simu gugugo naye abantu bakola ngono wuuyo legiti yayimbira NRM embala tewali yabalonda nopu yes basi bugenda mu population omayi waliwo ebintu bibiri abanyakola siba opposition abamu gye bali naye oli ajja kugamba ekintu kino nti waliwo owe western ng'owenkyukakyuka oba kale awulira nga gavumenti agikooye naye naatuka n'agamba naye ono ayogera byenkola ki byempulira wadde ono mwagala ne Kakonge n'awaani n'awa Museveni kati bagamba ekisinzo tukuba wano fe ate ako tetukakola ki tetukalina nti puzzle Yesu asobola okuba nga alina obutakkaanya n'obutali bumativu oba okitegeera ne Kyagulanyi I'm just giving an example naye talinayo kaseera kaafunayo kagamba naye olaba wadde omusajja ono tetukwatagana naye wano sigenda tuukawo webale kakati ekyo nekitwawula nti osanga abayimbi bandiyimbye kwenaale singa twakitegeera nti ffe twagala Museveni kubanga okwagala tebakukola ki tebakukaka naye ate guno musota gufiiriddemu ki mu ntamu tiwadde ffe Museveni tumwagala kuba ekyamazima alina budget etukola ki etusasula naye ate ono waffe okategeera kati waaba waffe kale ffe tujja mmuleka ffe katugende tukole ssente zaffe ye tumuleka akole ebiki ebibye kati ekibaga nti ekitukubya ffe kakati Simon tuzenga tufiirwa bwe tuti njagala leero mu ntegeera yange ne mu ndaba yange ebintu nyamba abantu kuba bino bye twogera tubyogera mu kaama n'okuswaza bituswaza olunaku lwenva ku show ya Kalifa neggalira mu mmotoka nimbako omwana wa Kintu gwe nakubira ne Mukawai naye jangu twongeremu mu mmotoka nga neggalidde era na bino kati tubyogera ku interview naye biringa ebiri mu kaama Simon abantu batuweeyo ensonga emu eyabagaana ogenda okuwagira Kalifa bwe balaba agezezzaako buli kimukka mu lejjinjo ddijjamu ki amazzi yagezaako politics ebigaana awo wonna yaayaana anoonya bulamu bo bennyini be bagamba nti ebyobufuzi n'abato bakole ki bizze mu ghetto n'abaghetto bakole ki babyetabemu n'anoonyanoonya naye waakola ki waayita
Mukama n'ayamba Kalifa abadde amaze ng'emyaka 10 nga talooza ku hiti n'agifuna. Bannange Kalifa yakoze ng'ak'obuntu kalina okudda. Oli omuntu gw'olaba nga anyiikidde n'ogamba ak'obuntu ke kadde leero katugende tumuweeyo omuki omutwalo tugute. Abantu lwaki tebawagira Kalifa ne balyoka beekwasa. Yategese wala tiyapimye timing ntuufu. Mwakole tebiriiyo, mwakole nnyina y'ekivvulu ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda bwe nali nga sinnabakola kintu kyonna yadde okkuba baana nasooka ne ŋŋendayo n'embuuza n'empitaliza mu bizimbe mu masaaluuni nga bagamba omuku wiitu mukkirize tumwakiire tumwanirize onfuna bulungi. Then nga sinnaba nakuba yadde bana de posta batandikira ogula tikiti. Essaawa ya leero nnyina ekivvulu abampostingirako mikwano gyange ab'emyoyo emirungi singa bukyenkya ne kitatambula bulungi ogenda kulaba ng'abanzijonkera tekuli Mukiga, tekuli Mulugwala, tekuli yadde Omutoolo nga bange bennyini. Enkola eyo ey'okwefuula ayinomo okubuukira buli ekibaawo ne twefuula nti mu mawanga mu ggwanga lyattu Uganda ffe tusinga okuwulirwa n'okusitula amaloboozi kitusudde mu katyabaga. I want to take you back. Bwe tuddambya obufuzi kuba bino tubyogerako tukuze ate era ne mu kapasite gye tulimu tusobola obyogerako. Edda ennyo gavumenti bwe yalinga eronda kabinenti pulezidenti yabeeranga muki Museveni gwe nkuze ndaba oba vice president ng'Abaganda tutwala twabulina okumala emyaka ndowooza 2 nga sipiika bw'atabeera waffe deputy akola ki? Actually twalinako president that is the parliament eyinza ebbanga ya 6 oba 8. President Yoweri Kaguta Museveni nga speaker ye second awo prime minister wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kosta n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka. Oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying. Oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa. Tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street. Essimu 0701 766 992 oba ku 0702 04 543 oba ku 0789 224 230. Webale Prime Minister Apollos twalinanga ebifo bisatu. Twalinanga ekifo kya Vice President nga tubeera n'ekya Prime Minister nga tubeera n'ekya Deputy Speaker. Bwe bakwata Anita Amongo ne ba Bishop basituka etteeso ne bakuba emmeeza ne bagamba twagala ote omwana waffe ne boogerezeganya olwapakana kati ekiriwo ekituufu tetukimanyi. Lukwago bwe yagenda eruzira nsonyi nnyingi abamu mu kusooka nsonyi nnyingi na katikkizo ka byabufuzi abamu embuutu baazikuba tikookirabe bulijjo tekugamba ebintu ebyo olowooza biraga ki? Biraga ki? Bikuwa kifaananyi ki? Okwerwanyisa obuteefaako obuteegatta bwetyo bwe tuzze tufiirwa mu buli kimu. Kati amawanga gano amalala tuzze nga tuganyoomerera mu kuganyoomerera ne gagamba okay bagamba akajja obunaku keemanya. Waliwo amawanga nga n'ebifo e Kampala tekaagala bimanya gaatwesonyiwa okutandikira mu Kaluma yambuka West Nile balina ne TV zaabwe balina ne radio zaabwe
balina n'empapula zaabwe ez'amawulire ze basoma simanyi Lupinyi onfuna bulungi baatwesonyiwa waliwo ebintu byolaba nosanga oli ng'agamba mwe bamukomba minyira mwe muvuga bigaali bya bikajjo mwe mukola bwa sikaali anekaga okay abasoga mubagamba abasoga bategerera ku myaka ana okimanya abasoga balina koodi eyo omusoga bw'abeera mu mmwe akyeyambaza nti tategeera ffe tutegerera ku myaka ana mwe ne mulowooza nti musiru kumbe eri munda akola ate oba mwamugamba ategerera ku myaka akola ki twewadde nnyo importance kati gali amawanga mu kukiraba galabanga ababajoogerera ne baga katwekwatiremu omwana waffe anaaswala atya kyewalabye Craig bakikola omwana waffe anaalabika atya batusekerere abantu abo bakikola kamiliyoni oluvannyuma stage okugwa webale tukikola naye lwakuba oli ajja kugamba nti oba ffe naffe omanyi pazi waliwo ebintu bibiri osobola okugamba nti kyamazima saimu kyayogera sikikiririzaamu emabega kwa Donald ng'alina kampeyini gy'aliko ekyamazima nga sigikiririzaamu naye Onalebo oyo ye muntu ansanze nga sina kye mmukoledde n'ateeka emitwalo 2 ku ssimu yange n'ansanga n'ateeka emitwalo 3 ku ssimu yange simuwagira kye nakola the best I could do ne muleka n'akukusa ekintu kye nyina katemba gwe nalaba katemba oyo yabadde kasambya mu Bende radio bagiyita Sure FM yabadde n'ekivulu tekinnamala wiiki webale nnyo Kabanda David waaki ate wa Piero yo bali bati n'emuwoozi Kabanda David yakola ekivulu nendaba Kabako nendaba Dax Vibe nendaba Ediyawe nendaba enkyukakyuka yonna ng'eri wali eyimba kuki ku kivulu naye opposition ategeka ekivulu ng'ayina radio olaba oba Kenzo stage anaagirinnyako oba Gravity ekivulu ekyo wakiraba abantu bagende bakikebere owa Piero yo Kabanda David nanyini Sure FM yategeka ekivulu nti ffe twerumira nnyo obugigi emba n'ebitaliimu ne babifuula personal oyo nedda naye Kabanda David bw'abanga yategeka ekivulu ekya Sure FM Ediyawe n'ayimba Dax Vibe n'ayimba Kabako n'ayimba bonna ne bayimba bwe bamuwa kuhaaga omwana wa Buganda ng'oli mu position nga Kabanda gy'alimu lwaki bw'otegeka ekivulu olaba ng'okuleeta Kenzo Gravity ne baliiri pazo kive mu mawanga amalala tekiriyo wano byonna biri wano biriwa tula bulungi nga ffe bino tubyogera naye tulina okuddayo tusaasire kitaffe Ssaabasajja Kabaka kuba Dadi tayogera n'ebimu yadde aba akola ki abiraba naye nga ffe tuddeyo buto omwoyo gwa Buganda ogutafa gudde abanyankole balina ebintu byabwe ebibagatta banyankole kweterana ogiwulira banyankole bakwatagana bali ekyo kimu abanyankole balina ekigambo kye bayita eminyeto kasita kisituka nalaba mu campaign eminyeto gy'abakiga bonna jju banyankole kweterana jju ekyo ekintu kyolaba ku Lweyigi jju embalala Lweyigi oluba okuteekayo ekintu kyonna assignment eyitirawo mu tawuni kibanga kirango kikubirawo bannange ennaku z'omwezi 7 confirmed kakati global bus oliwa bwetuwe tik global tukole ki sooka bus ozijja ate bazisasula sizabwerere
era saagala abantu balimbe global bus ogenda kutuwa meka ogenda kutuwa bus 10 tugenda kusasula nga batiikinga kyekirala bani abalina amawoteri ekisaasi balina eyabyandi byaba abanyankole ogenda kutuwa lumu meka nti nze mbawadde lumu 2 ku sente meka discount kiwedde taye bwoliwa ba MP bembalala bonna be bakuba n'essimu ba MP honorable ojjaddi abaana bembalala bategeka ebivulu buli honorable n'akuba essimu MP wembalala n'akuba owerukungiri n'akuba ojjaddi wano sente zo zireseewo wano jangu okimawo sente zo obumu naye andi pazo obumu wadde tubwogerako tubukoleredde ng'abaana ba wano ng'abaana ba Buganda tetubukoleredde kubanga mu ndongo ya wano bwe tugenda cricket over baana ba wano be basingako record kitegeeza nti abaana ba wano kati ngenda ku example okumanya abaana ba wano bawagira endongo mbane ne saagala banenya omanyi nti Joseph Ngoma abaddewo ng'abantu bayanganga abatamutegeera nikiyinza okuba omwaka luno yena record cricket over kitegeeza abaana bano bakola ki bawagira aye skin yajja wano n'akola record ku Freedom City awo kuba kitegeeza abaana bano bakola ki naye ekizibu ekiri wano nti abaana ba wano twerabira maki mangu oba tukozesebwa ne twerabira maki mangu liri pazo mu bulamu waliwo omuntu gw'ogamba nti nga weegambye nti zonale boy sikiriza mbyakola ki nesisobola mukomentingako webale kakati oli nagamba nti ekyamazima olaba abantu bonna bakola ebintu naye ono teyandi omuntu n'akwekiza mbo nteddukira mu lunaku Palasolo yayina ekivulu n'aliyeni Palasolo yali mukwano gwa Bobby nnyo I remember Bobby n'akola post nga mu buntu eringa esaddaaka Palasolo kuba yagamba Palasolo mukwano gwange n'abo mu nnyumba yange tugwanidde omuwagira n'addako n'agamba ono wa ghetto afaanana nga ffe mugwanidde okukola ki omuwagira abamusindika ani gwaba awagidde of course abawa ghetto atufaanana oba okalegedde bulungi byonna nebikolebwa byonna nebibeerawo awamawulire n'asinkana oli n'amugamba owaayo ffenna twali batongo oyo naye buli muntu agwana sekendi ki chance eyo nayo neefuuka mboozi nejjukira abantu bali be baakulaba nga okola ki singa ohappeninga okukola ekivulu nekikusala era abantu osigala obanenya tolaba nti naffe twerabira mangu ate kitali ku balweigi webale kirweigi asobola alina ebizibu ewa webale naye abireka akaffe ki eby'omu nnyumba tebitottolwa mwankole tosobola kusangayo era wookera ku makyano nga nti nze newalana ne tipo nga fayiro bagiteeka ku mmeeza owalana tipo owalana waaki nga bakukwata nga bakusibira ekikookolo bw'ogenda ne weetondera tipo nga baddamu gwe wayogedde ku leegi omwogerako oti nga bakukwata nga bakwekwatira eno gye bakukwatira mpaka kivulu mbalala kukitegeka Latinamu yali yakola emisango eyo okumala ebbanga nga sinnabakola ki kutwala kivulu bwentuuka embalala nasooka nenkuba amasimu fayiro nevaayo Latinamu banne beyatandika nabo boogera bwe bati nti otyo olumu yakola interview nayisamula egyegaali nti otyo olulala yagamba nti ye muyimbi wa Uganda yonna fe wano tatukola ki tatwetaaga nti otyo nti byebyo ekirala ffe tetumutegeera yasibasiba enviiri omanye kiri embalala bakuwagira okuviira ddala ku music n'ennyambalayo mbuto baswaza era banga kakati muleete ayogeremuko ne baganda be ebyali byabatabula batuule
bigwewo. Era Latinamu ng'omugezi enkeera dread yakeera kukola ki? Kugisumulula n'asala kaki? Kakaati. Era olwambula bakone no omwana nobeere Kampala olinga omushiugugu wasiba enshoke oli oti oli ku baganda bo oyomba. Latinamu nga abantu batuula waliwo gye yasomera director ng'amukwata mu mmotoka agenda ayita ne banne nga batuula era ezo ensonga nga zikola ki? Nga zigwawo. Enkeera ku makya nga tugenda mu bizimbe bonna nga bagamba twamwakiira kati yono Latinamu gwe tukola ki? Gwe twagala. Onfuna bulungi? Naye bano mulwana yererejja n'eriri pazo ekibinja kiri kipika wajja nnyo wajja ssebo babakulu ne saa emyaka n'emyaka Manisuuli avuma saa Manisuuli yafuula Bebekulu ettogero. Omanyi guno omwenge gw'omukyalo ne bw'aba ava mutulo amulojja bulojja ayagala amwesimulizaako ki? Ne Bebekulu bw'afuna akadde akwata hari ne bagiyita emirembe mwe bawangaalira abaani agenda obbatabaganya. Katikkiro yakwata Bebekulu ne Bobi Wine akabonero akaali kalaga mukuze njagala mbalabe oli olwavaayo Bebekulu. Of course nabadde nnyina okukikola kuba Katikkiro naye tegeera nekifiirawo otegeera ne abazizaawo kwatagana musobola okuwemba musobola otuula n'omuntu okumala essaawa nnamba nga tewali kibadde. Njagala mbalabe nga mukole ki? Kitegeeza musobola okuddamu ne munyumya. Bano kyagaana abawagizi nabo ne bakiwa. Abawagizi nabo ne bakiwa omudigido era balina ne ttiimu. Wano waliwo omuntu gw'osanga nga ttiimu David Lutalo ng'ebya message tayagala kukola ki? Kubimanya. Nosanga nga ttiimu message bya David Lutalo tayagala kukola ki? Naye nga bonna ekibagatta wali mu lubiri baana ba Buganda Leigina Tipo Latinamu na Vale Music azze endi byonna nga biwedde ebyensi mulina ekibagatta mutuule wamu mukkanye ng'abaana ba Buganda. Bwe ntuuka okusaba akalango mpa akalango obulangoze nga bw'obulango ne bwe mbasimbire baana naye omwana wa Buganda omuyimbi akalango kamukaluubirira okuwa akalango kasho kamukaluubirira. Ebintu bino bireke obitunuulire obirabe. Amawanga amalala akugambye ke gakikole galeete obumu n'okweyagaliza tukoppe tuyige. Nze I'm proud of okuwasa Abanyankole. Nali simanyi nti Omunyankole neeba nno. Munyankole bw'agamba nti ekyo sikyagadde aba takyagala. Nkirabidde ku Maama Falidi. Munyankole bw'agamba nti ekyo nja kukikola akikola. Babeera point blank. Ne wano Simon Bwanga ngenda kujja tukola akantu ate simu nenzijjako sikuwadde kigambo kyo nenkutabuza. Ebintu ebyo ebigenda bituweebuula. Tugenda maliza nga twesizemu Simon ategeka ekivulu kula Bonita ate oli n'akikikiitika ku Serena lunaku lwerumu. Kankubuulire nakola saloon Salama Road wali nagikola gwe nabeerera nga mbabuze ku maaso naye nga buli muntu ajja landlord ku kizimba amuwa omuzigo naye nga saloon buli ajja ow'ekizimba oli amuwa n'oweewanga atuwa ne tutuuka mu koona waliwo saloon wano okuweta mutoyi waliwo saloon mu maaso gange owajja bakiranti abayingira waliwo saloon emabega waliwo saloon mu mbirizi waliwo saloon wano waliwo saloon. N'obuuza landlord ze ngenda okusasuza ngenda zijja wangu otaddeko competition eyo bwetyo biri wano waffe mu mawanga amalala nkugamba Hoyima wano oba mu region endala Saimu bw'ateekawo saloon chairman ajja nedda ate kati Saimu yataddewo naawe oteekewo genda oteeke eri tokiika wano Hoyima bwe kiri tokiika banno bizinensi n'ebitundu ebirala tomala gakiika n'ebivulu genda otegeke ekivulu ekagadi
Sayimo yatimbye 15 ate nawe otimba 15 ala disagamba nedda tekiriyo wantu bamukweraga wano tegeka Christmas olabe wano otegeka ekivulu ku Christmas enkoko njeru ettawuni yonna neteeka mu disike ey'obwerere mukuliko omwaka bwe genda otegeka ekivulu nosanga promoter akutte kutama bwati na muganda wange nandikoze eki nategeka nga njagala nfune kasente naye omusajja yatadde wali endongo mugagga aleese nga yagitadde mu kuba wakati abandi wadoli 15 we bakola ki bwe bayita wano osanga omuyimbi naawa omwana wa radio ekivulu ate n'agamba omuntu wegenda ku kyalo kunonyezaako embaga wano oyimba n'oluyimba lwaki nze sikola kolabo wano mufuna ekirowoozo n'emuyimbi muno nga mwena mutegeera bulungi nga muli established bulungi nga n'oluyimba bwe mulukola mulwetaaga ne mugende waddigibbawa ne mulukola buki bulungi bwe mumala oddukola ne mukkanya ku vidiyo ekiro ne mwogera ogenda kulabika ssaawa 5 jangu ng'omusana tegunnaggwayo oluyimba mwaluyimba mulwagala bulungi nnyo mu mukwano muyitire najjako essemu ng'oluyimba mwaluyimbe mwagala n'omugabo waluyimba totegeera wano oyimba n'omuyimbi naye ng'olimba eraliikirivu ku vidiyo tagenda kujja era bwajja nossa ekikowe abayi drama bino bye tulimu abantu bye tubagamba bituufu n'atakuddira gwe kakati ebyo biriwa gwe genda eggulu oli ateekewo esaaluuni naawe ogiteeka olabe RDC bw'atajje ne chairman ne bagamba nedda vaawo ongaomwasigalewo genda oddeko wala wali naye wano n'okola akantu akatunda flash neibawo mu mpataanya mu kinaabiro yonna yonna flash nga bagitunda ofuna bulungi omwoyo gwa Buganda gudde gukomewo enebbi teri ddoboozi livaayo eri ku Banyamutoolo Masaka ebigambo ebiwamatukayo ku Nammeere bibwatuka biringa laddu tuswala weyawi weyawi kakati Sayimo lwaki weebuuze otuuka okugamba nti kwanze nkiwulidde nnyo kati ewaffe Masaka gye twandibadde nga tutegeka ebiki ebidongo ojja kuba wakabiteekayo nti ate mu Maria Fulo waliyo afirigo drive yali lipazo eyambuka era nga liri pazo festival ate yafirigo ekkirira ate wali ekyotera walukaga onfuna bulungi mu Nnyendo Kapeke zonna ziri mu tawuni zisiŋŋanya bweziti zambuka zikkirira oli ajja akugambe gwe wategese Masaka muliiku promota agenda kujja balina kye bayita simanye endongo ya kanankani oli akwata disiko 10 n'aziteeka mu kisaawe ekyotera abantu n'abasaba omutwalo ogwo disiko 10 n'esooka esindogo eno neeyogera simanyi Mutenza Ggulu simanyi SBL simanyi KBS simanyi Nabasa ziri eyo zonna n'azikuba waki ku lunaku lwe lumu abantu n'abasaba omutwalo gwe abantu n'obaleetera olukuba lwogire ne bagamba ati kakati ate oli yatuleetedde disiko 10 tugenda mu kusimba Kagere ate kakati gwe omutwala ate kakati tugende mu kiri mu disiko 10 bwe bazina nfumita buyiso bwe bakamwanyi kaliwo ennyimba bwe zeetomera basudde ekyali mu ggulu ekirimu noyizinga eri awo n'obasanga nga batuuyanye bati nayogera ne Kamiliyoni naŋŋambe wamwe wasobera so n'olwensonga nga tumalirizawo mu mukwano omulungi abeeka ng'ogyeko ebyobufuzi zino njawukana tulowooze nnyo ku kitaffe atayogera Ssaabasajja omwoyo gwa Buganda ogutafa kigambo kinene nnyo ne mu ddungu awo ekiri era njagala okwebaza amawanga agamu ge tutambuddemu agakirina abaana b'e Saudi Arabia balina patriotism. Saudi Arabia tuleetayo byabufuzi mu kudigida oba wagira oba oli wa DP okudigida kuba kudigida Saudi ebyo biri wane Dubai biri awo walinga wakiseka wafa
abantu nebera waliwo obudde lw'ebyo n'obudde bw'okudigidamu ate era bakirowooze nti gino emyaka gye tulimu kati liri pazo nga bw'omulaba njala anoonya kubaako kakola ki omwoyo gwa Buganda gudde omukwano gudde mulyangambwa omanyi mbwa yeryeyogera bw'oba olya toyogera sobola butwogera lwaki bw'oba omanyi kyokola kibi kati lwaki waliwo ekibi ky'oba okoze ogenda okukola kati ne bakutereka nti kati ebyo nabwo biteeka emabbali ffe ebintu bino bwe tubiraba mu mawanga amalala bitwewuunyisa era y'ensonga lwaki ojja kulaba nti ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda Liri Pazo yakoze eki concert yagenze Liri Pazo festival kubanga namala okwetegereza wano otegeka ekivulo ne batandika okukola bwe bati bakawooya basebina bamuwada boycott nomubuuza ofa kimutyaba wanyiza kati nange nkufunye kakati waliwo ekijega kyagenze leegi ku makyanga avuddeyo ekijega ekyo nali nakibulookinga dda nekikwata Facebook post yino kyagikoze kanjo kulage kyagikoze ekyakoze Facebook post eyasoose okugiraba yabadde Kansala Amoni one of the top blogger in Western Uganda kanjo kulage ekijega gye kyakoze kijega kikino nze nakibulookinga kankulage ekijega kyagenze nekikola mbu nagenze ku Facebook neŋŋamba abanyankole mulina village excitement balowooza be basoose okusomba abantu mu baasi okujja mu show e Kampala otegedde kakati ekijega ekyo nga kyekyagala kidraginge mbu eri gye nategese ekivvulu ate nkutere igindi mu kumukola ki mu kumukakkanya ekijega ekyo nagenze okukibikkulako nga kirina omuyimbi omu gwe kitembeeta nga kirina n'ekibiina ky'ebyobufuzi gye kikola ki gye kiva nga kyana kiganda ddala kyawano naye yasoose okugiraba post era n'aliyakitingirawo yabadde Kansala Amoni n'abagamba muko waffe muko wiitu mulamu wiitu muleme kuleeta propaganda tujja kumuwagira era ndi mumativu wandabyeko nga njayaana bo bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 5 era ndi mumativu nekyennaafuna ndi mumativu nakyo ondabyeko nga njayaanira mu kibuga Kampala nti neegoba ngenda ntawaanya abantu tikiti zange entundidde embalala bagula ettebo baasigazizaawo mmeka baguze mukyama nno bampita na buyisi jo nali newona lebo w'embalala yampita wali ebuziga MP ningini mikwano gyange bantu nga sazi batiimu bona bayosamu mbalala liigi kwata bagamba lunabe tulina okuwagira n'olw'ensonga eyo kakati sayima twogere ki ffe tuwogere ki tukugambe ki tukuddemu ki so kwebereramu kyekisinga obukulu naye tusaba omwoyo gwa Buganda gudde obuwagizi bw'obuwa lutalo enkya buwe palaso enkya bw'obuwa palaso buwe mu lwana tulemenga okuliyakitinga ku buli kimu tuleme kwefuulanga bayinommo tulemenga okukakanya abalala abo tebategeera abo bategeerera ku myaka gy'ebiti abo bakomba minyira abo bakola bwasikaali abo bavuga bigaali onaawulira ekinaava muyebiraka naye nga sayimo byebyo embozegwa Lugave products alsa syrup eno olubuto olukuzimba ofuna ekikeeto appetite ntono n'obugende manja ofunamu olusayisayi neya alsa zijja kuyamba kifuba kikuluma kikukeeta olumosa bubi kikalu neya cough and flu syrup ejja kubanga kano bakaita Lugave product Luhabo alsa syrup banafa ba National Drug Authority bamala okujja approving so kisanga mu drug shops supermarkets ne pharmacies abali ebweru w'eggwanga so gitumye omuntu n'abeera ng'agikuleetera kuba ku namba z'essimu eziri ku screen yoko okusobola kubanga ate esinga okutegeera njagala ndowooza oyagala kulenga ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda 15 ogw'omwenda tugenda bbeera kwinibazeni mpitira abantu invane mujje
Aumanyiyo ko bitundu sina kye. Embalala waliyo Kakoba, waliyo Katete. Bala kisidda wa? Kimaka. Kimaka. Bibanda, Bushenyi n'ebitundu ebirala. Newe Bushenyi ajja nalimvuze. Bajja Bushenyi, Kiruhura ntungamo bajja. So abanyabuzaale n'abanyamukago basebo ne banyaba abalungi n'abalabira ddala kwolwo mbategekedde mukijja muliri puzzle era mbakakasa mujja kunyumirwa kali yaman bale mubeere bulungi mwera Chigwa Lili Puzzle Festival yasize mu magulu ng'omukiratu bwekinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukago mukowa mawuuno aguse n'omwana w'omukala tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepa emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate pulanamu yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Puzzle lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala Universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Puzzle Festival